amakulu okulima ebijja gyenkuli okitegedde obuze buli omu ali okwo otunuulire ebijja biva wano paka eri nembutuufu mu nsawo tolinaamu yadde ki yadde 10 wandika linnya tandika kuba mba mulima ebijja wabaawo babamanyi abo basenga abo bajjajja otandika ono yali ani gundi nno kati ffe ng'abasiraamu gwe bagamba salaamu aleikum ogenda buli kijo ekitolera salaamu ngeno bw'owandiika ogenda ovaayo olina amanya g'ebijja nga 10 ebyo tonazi amanya muto wange yali anzirako balongo bano bavaamu balongo abo baba bazaalibwa kuggwe kitegedde bika tandika ogambe kati mu bana abantu 100 ani ow'amakulu bw'osangibwa oli nfuzi tolina maama ne taata maama tayimuzinga by 20 omanyi ogenda mubikamu mmeka 20 kataata ye mubike by 15 kati omikisinga bw'oba asooka maama ojja muzaayo ku namba 8 wali eri wategeera kye bayita esiringi ng'omugenzi Kafeero yagamba nti yagambanga nobw'aba agibala tayagala naye tonazi kankubuuza abantu abo abaafa mulimu basimaya jjajja siteepu jjajja naye teyandikwagadde yadde olunaku n'olwo babaamu nga yafa ali awo talingoddaawo ng'omubikabika anti engoye teyandikwagadde kitegeeza teyandikuwadde yadde omummondo ogwo olunaku n'olumu yadde olinnya mu lugjaalo kati Katonda akuwadde ekyamagero omusanze ali awo kyamagero tubaaniriza ku mukutu Tronas Media wetuli mwebalire ddala beekumira ku mukutu guno mwebale nnyo abalaba ebiwoobe mu nsi y'omukwano abantu byebyo bye bayitamu obufumbo si bwangu abantu ababiri baamuzaala Kaseese olwo ne bamuzaale Kenya ne mwesanga bamuzaala Kaseese nze ndi we Kenya naaba mulungi ng'otegedde ne gy'ava nze nina ne besimanyi amanya Tronas leka nkunnyonnyole nga ndine omuntu abanga ayagala oyisaawo ekikye topapa erinnya ojja dyogera mwagala Tronas mwagala byanyi nze nvawo simanyi na gye babazaala abamu totegeeza twawukanira awo muloogi oba bakuzaala saagala kumanya aliwo omusajja yagamba mbu bw'abantu abamu mbu ye kyamulemesa okuwasa kyamulemesa okuwasa nti abeere n'omuntu bw'ate kunoonya gye bagenda kumuziika ate simanyi biki genda gye bagenda oziika omukyala gw'aba wasizza bw'ate kakati mulwadde mu ddwaliro mbwebo bye byamulemesa okuwasa talina gagenda mu ddwaliro anti oli bw'ayawukanya naye emmotoka tino bw'emukuba we baawukanira dembe lyoziika oba obutaziika tatunula nayo neera wabaayo n'ebika ebisiru kati eyo afuuka ekika ekisiru mukowaajala taziika tajjanja takola ki abeerewo nga bamuvuma naye ng'alina omukyala ewaka yagamba mbu bali bw'oyita wali mu kisenyi bati omwawukanira kituufu naye era osobola n'obeera n'omukyala ewaka nga ne bw'alwala mu ddwaliro togenda ne bw'asula yasinze tobiwulira akanda kwekyusa teweekyusa ku makya n'okeera n'ogenda ng'olwo omwagalako kuba kugamba nti nno mukyala alina omukyala ewaka era nga n'ewammwe bakuba essimu wabeewo omukyala bakimanyi nti ye mukapita tajja tuwa yadde 10 bagaweetetenkanya olabe ng'ojja naye ng'omulina ewaka ebifaananyi bibaawo amannya nga bulijjo omwana wa mami Hajara omu bw'ati nange natutte eŋŋombo ya Zubeeda bange bonna baayagala njo mbagamba nze omu nze asooka era nze asembayo
bonna baba yayagala abeera ebiwooma byonna ey'amazzi enkoko weeyanjula abalabe bakulabe bammanyi mumumanyi tekuli akumanyi babeera bagamba oli omusajja akola oli omwami oli oba waawa akola ebyo ebiwoobe mu nsi y'omukwano oba yabitegeera atya abantu nga bakaaba mu mukwano oli omukwano gukaabya atakabyeko nze mbakakasa love bw'ogattako omukwano bikola akabondo k'ababbi akabondo k'abatemu akabondo k'ebikolwa ebikyamu nze nalinako omuvubuka ne tubeera ffenna mu mukwano namala nga naye omanyi ajala buli omu amuvinge on tambuza obulamu nemugaa it's okay tambula genda olowooza binnuma nze nadda ewaka naŋaŋala baneiba ne bajja afudde mwana bakubidde ku ssomero naye nga ŋaŋala noonya n'ekyembaga naye nga wali eri mu kunkyawa ize ekyo kiveeko kyoga gwasoose naye laavu eruma baali bakukyayeko nga bankyayiraki tojja byogera nefe abakalukalu tubyogera nze bankyawa naye naŋaŋala kati nze bankyawa gwakyawa nze genda mu comment section oweerabire neerabire kuba kukyawa kuba takukyawa kube bagenda kwogera nti ki nti kati naawe oba omulaba oyo akyayika leka kwessaawo naye nga kulaavu tamanyi kyekitegeeza gwe batakyawangako kati nze sibimanyi ate munaye bakukyawa ofuuka gumite wumite ofuuka wumite otandika obeera nga oli ebiwundu yabigira nekifuka nga tokyawulira bulumi naye wali mu ntandikwa maama tanti noyagala nnyo maama we oyagala nnyo kitaawe oyagala omwana essaawa eyo bagamba tubatwale tuzze omukwano guli eri esobola okukkiriza olaba nga ensi ekoma awo bambi nga bakukyaye ate wali osanzeko ku bbaawo ng'ayenda n'omusanga ng'alina omuntu oba nga beebuuzaako omuntu bwe bagamba nti ng'omusanze ayenda bategeeza ebintu ebimbuzaabuza ng'omusanze n'omuntu nga bali mu kikolwa oba katugeze boyfriend wo ogenzeeyo ogudde bugwi bino bye twekoza zi surprise olwedde wange n'obusumuluzo mbuyina obuggulawo awo ofa tebatolaamye nze nalinako boyfriend naye banenjagadde abasajja abamu bandoga bulozi mwami erimu eddogo lintambulirako nga ali ku kalina tatayo yamuwa luumu waggulu kalina kati nga yayiiya obudaala buno obw'emitayimbwa kwowalampe okole ki otuuke eri ku nnyumba yo kitegedde nga kyayagala muyite eno yali nnyumba ya kalina naye nga kwowalampira buno agandibadde amadaala bakozesa butayimbwa tekuli nti seminti olina linnya katayimbwa kamu kamu otuuke waggulu yimba eno lava ennuma surprise mbu nkuba essimu takwata yi lwaki takwata abadde ki ntuuka mbuwalampye n'amaanyi nkonkona ngenda owulira wufa yeeyongezako nze yisitole kati oba mwoyo yaŋŋamba ati agenda kudinisa ndaba liggule maama ng'ekiri muli kanti akadaala kali luli nnakalinnya baakaninnyisa abantu abo okakkirira okukatuusa okukukkirira bakukwatirira abantu abo bannayibolo abasula waggulu guma n'oli naye yagenda akaaba oyo bw'ati okukkirira obudala obulijjo bwempalampa bwenzikirira wesi kolo babunzikiriza bukkiriza kati olwo kiki ekikumalamu amaanyi ng'ali ku ddigi nze gwagamba nti nze gwaliko era abatalumanga kulaavu nze mbeegomba nnyo nze tebankyawangako nze tebankiitingangako oyogera ki nga
nga bakakukitinga mirundi nga 10 tobyogera. Si mingi nkugambye yankyawo neyankiitinga gwe nalabako. Bano boogera ki nga wakasanga nga 10 nga te tobyogera? Nga ye yaka bana omuntu yenna yali akiitingibwako ne gwe baali benzeeko yeekanga abyogedde. Ate omukazi ateeguya no nze seeguya omanya bamukiitinga dda. Kati tukizza sayidi eno nga gwe basanze okiitinga. Nze bwe bansanga nkiitinga nze jjukira ndiko eddogo lya Step Maza nakugamba twaleera ebyo ekisiru nedda nti nkunyonyola wuliriza nze bange lwe yansanga nomunyonyola singa teryali ddogo nze byo sibikola naye bo babikola bali alaali tewali n'abalozi. Naye nze olw'okuba muka kitange yanjagaliza mbonebone neme kubaako wentuula kati yanseetinga oli nankwana ne mwagala kati tuba tuli mu kwegira omwami nansanga eddogo lyadduka ate nalaba eddogo teryagala bibi lyadduka nga nina kufa nze kantobe embeera njiveemu. Namanya ekikubonyaabonya? Ddogo. Si ddogo? Ki? Kozi ogamba taata we yafanga wenkana ki? Taata yafa ngenda za myaka 2. Myaka 2? Era si bino ebyomubikaabika bino by'omubikaabika kyekizibu ekiri kyoga taata we yankolimira by'omubikaabika kankubuza taata wange yampeererako nziramu. Taata wange yantwalako mu ddwaliro. Taata wange andabyeko yakulerako yakayandirako awo mu bwa bebi obuwere n'obugoye bwa bebi ebintu bibiri bye yakola kunderako ndoza ne buno obugoye obusookerwako n'afa ne ssente zange zonna ze yalina okunteekamu. Kati aba annyiigira ki bwe mba nga ndi mu kuggyayo ssente zange. Ne bagambye ka bizinesi kafudde. Bayivayo kansooke nkubuulira amazima. Abannayuganda bansobera. Nze gwa twafiiriddwa ebya siriyasi ebitali byakulimba nga tufiiriddwa mu kyalo. Ate oyo muzeeyi yasoose okukuba oli bwe ndiringa naye ku luno koolaba ojjazza essaamu ko nze ate ki anti taata we afudde omuto bambi yafudde kati nembika mu kisenyi ne mbaga bannange taata wange afudde amabuga bananye olwedde twategedde enkolayo kati otubikire essaazo teri yadde 10 neŋŋoma abo ne mbeesonywa okimanyi nti n'owewaka teyampadde yadde 10 kutonaziza akabizinensi luli mbadde nkakolamu nga n'ebyamazima bibaawo kati ngenda kwawula nti bano ebeera amusokootereere sokootereero nnyambi ngenda kukutereeza ntya abantu mbatereeze ntya amazima newe sirimbira kale olabika mulimba kugambye yafudde bya ddala ono naye neweka tebampadde yadde 10 olwo oluziika era mukulimba kati yabadde alowooza naye omubika gwakobere yangambye nakooyo okulabirira ekika kyo nze nkulabiridde kuva ku jjajjawo jjajjaawo naye nga leero ono bya ddala yafudde naye tewali yadde yampadde yadde 10 kati batandise oba bakuziika Bunyolo oba Tanzania tuba tulina okugenda oziika sikyafuna mabugo kati ntereze muno omanyi kye ndowooza kuba mwakafaananyi ng'okutta essimu obikira omuntu owaaye bannayinze nafiiriddwa taata wange omuto bambi akati oba obise maraalo kyago omwami yangambye mbu kati otiikinze ennamba mmeka kwoyo gw'obise mbu kati nagenda mbawandiika bonna naye ku luno yafudde mu kisenyi tebampadde yadde 10 bwe ruti bulijjo basolooza ebitali bituufu naye ate ne taata naye munyiigira ambikira atya bw'atyo nti naye leero bukyanga obikoba bani abanakwa nti bizinensi wagitadde taata we afudde ssentamu ye yasoose okukolima okirabe nti abantu tebaagaliza
naye babimukutte ate munaizo obadde otoola n'oteekamu ne muwayo omutwalo luli namuwa 5 ku mitwalo 5 kati yagenda zijjawo sokozeewo bizinesi obagambe nti bwe mba mbise mba siriyasi soko ntereerezeeko nti Raila togenda kuddamu kubika bijja nedda nsigazaako abantu 120 abaafa naye kati 120 kyavono yabadde abuuza nti kati obise namba ki anti nina ekitabo kyange kati yewe olwalaba interview yadda mu kesi kwefulukuta sooka oleke awo wennyini olina ekitabo ekyaki ekyabaafa muwawandiika nanti kati we twagenda olima ebijja n'obawandiika twalina sengaffe yagenda atunnyonnyola ono gundi taatawo gundi yafa jjajjawo gundi kati ne mbawandiika kati bw'ono bwe yalaba interview akamanyiro k'abasajja olaba abasajja bye bamanyiira ng'agenda agwa ku kitabo kati nze bwe namubikidde ebyasale nambuuza obise ennamba mmeka ndowooza naawe mu bonna b'osinza okubika wani gw'olabye asinza okuleeta essente nnyingi taata omuzadde oyo ye omuzadde abeeramu oba aliko tiiki mmeka anti buli lwe mmalaye kyokka ng'era badde babika taata kyokka taata omuto oli oligina nti mbawanjawulo n'okuzirika nzirika naye kati ono omuto bambi yannumye naye saafunyeeko yadde 10 n'ekyo ate ovanga okutafuna yadde 10 n'otuuka mu kika kati oyo leero ogenda mubika emeka tafudde 226 agenda kumala emyaka emeka ng'akyafa ne mu kikanza akantu kafudde ekimanyi waliwo ne taata gwe nabuuziza naŋŋamba nkyaliwo linda tombika kale kwegamba banfudde ekyo kati sooka ontereerezeeko tereza omulimu n'ekika tereza ekika amaka kati abantu bagenda manya batya nti nfiiriddwa ebyaddala kati awo ye skill gye nnoonya kati afiiriddwa ebyaddala mbulira wanaalimba bwe yandibadde ggwe nga nze mbikola wandyawudde otya kati nze akasaayi kannyingira kati ne woba ombikira si kakasa kiringa kitambo nina ne mukwano gwa yambikira maama we ne mugamba yali akafa emyaka emeka naye nga bambi maama yafudde ebyaddala naye olw'okuba mmanyi kale bizinensi nga ndowooza nange ayagala kumpisaamu luseke omanyi kati mukwano gwange yafiirwa sezaala we bali mulago afudde ebyaddala nno kati waafa aweereza mukodomi we esimu amugamba kubira ono omugambe tuli mu ddwaliro tukoze eki tufiiriddwa nankwata kati nze nakoowa ekintu mufere ku ssimu bwe mbadde sikuyisangamu ggaali bwe nakwata essimu amba waayi tuli mulago wano tufiiriddwa konza ani afudde gundi aŋŋambye nkukubire ngambe nti afiiriddwa konza ani naawe bannange nze nfiiriddwa kitange naawe olowooza konza ono mufere yava mugamba naye ng'obise wabi mufere gwe wayogera bubi wandimugambye nga kitalo namugamba leero bikusaza obise wabi mufere gwe ng'ebyaddala ng'omuntu yafudde nga naswala nze sina bye naswala nvaako ogamba nti omuntu afiiriddwa munaku nti lwaki teyayogera bulungi yandibadde ayogera mannya gooli mumanyi n'aŋŋamba nti gundi afiiriddwa ate abafere balina ne chance akugamba nga n'erinnya alimanya ate n'olikkiriza kitegeeza nti teyali mufere omufere yamanyi ebikukwatako omwana wo namba 2 junior mulwadde nga mbutuufu era mu baana bo junior ye namba 2 kati bambi ofuna n'ekitabo ng'owandiika abantu bano ng'omanyi ng'olonya b'oyinza okubika ne baleeta bulungi ssente kale kati nze mpa abantu amagezi naddala abaana ab'obuwala toyagala kukola oli eyo
abaana abalenzi si kyangu bawa miri akula okulima ebijja gyenkuli okitegedde obuze buli omu ali okwo otunuulire ebijja biva wano paka eri nembutuufu mu nsawo tolinaamu yadde ki yadde ekikumi tandika kuba mba mulima ebijja wabaawo babamanyi abo basenga abo bajjajja otandika ono yali ani gundi nno kati ffe ng'abasiraamu lwe gwe bagamba salaamu aleikum ogenda buli kijo ekitolera salaamu ngeno bw'owandiika ogenda ovaayo olina amanya g'ebijja nga 10 ebyo tonazi amanya muto wange yali anzirako balongo bano bavaamu balongo abo baba bazaalibwa kuggwe kitegedde bika tandika ogambe kati mu bana abantu 200 ani ow'amakulu bw'osangibwa oli nfuzi tolina maama ne taata maama tayimuzinga by 20 manyi ogenda mubikamu mmeka 20 kataata ye mubike by 15 kati omikisinga bw'oba asooka maama ojja muzaayo ku namba 8 wali eri wategeera kye bayita esiringi ng'omugenzi Kafeero yagamba nti yagambanga nobwaba agibala ayagala naye tonazi kankubuuza abantu abo abaafa mulimu basimaya jjajja siteepu jjajja naye teyandikwagadde yadde olunaku n'olwo babaamu nga yafa ali awo kalingoddawo ng'omubikabika anti engoye teyandikwagadde kitegeeza teyandikuwadde yadde omummondo ogu olunaku n'olumu yadde olinnya mu lujjalo kati Katonda akuwadde ekyamagero omusanze ali awo kyamagero omusanze yafa dde ali awo ekyo kyamagero yandikuloze n'osirana n'obonaabona Katonda akuleetedde ekyamagero ogenza okutegeera ali awo tasobola yadde okwenyeenya ze yandikulozeemu zimugjeemu zimugjeemu oba oziryamu chipusi oba ozambalamu oba ozigulamu ki naye ng'ozimugjeemu si kafa kafudde n'ab'amazima ne bafiiramu kale kimanyi ngenda kumala wabula naye simanyi akwate gwe abiŋŋamba njogera ebintu abalala bye bakola nze sibikola ngezaako bagamba nabadde njogerera abalala nze sibikola kati ŋŋamba abantu ababikola naye nze bwe mba nze nenkubikira nti nfiiriddwa banaye mwami wange baba bafudde yaŋŋambye bw'ataaziike kati akyampa amala tuuka nakifuma n'akakasa nti ddala kituufu ajala kwata mutetenkanye bwe muti naye waba amanyi taaziike talina budde naye nga ye yeerabidde entuna zinasobola zikuwa n'otaziwaayo kaleko mbwawo yaŋŋambye awo kaleko oba olidde mabugo kuba nti bw'agenda ali n'abuuza oyo taata nze nswala kuba asobola omugamu naye mukitalo nnyo muzeeyi biki omuzeeyi waffe gwe twasigazaawo akantu konna kawadde ani ye bw'agenda otandika akantu konna kawadde muwala wagenda akakuleta kati nze nkalye nga ye akanjuddeyo tuse n'okwogerayo akataliiyo anti olwo tugenda kwawula ambuulire bamuzaala kati yafuse Wambogo oba lwaki yeyeeyanjula ye lwaki yeyeeyogerako kitegeera ndeke nze mmanyi bwe ntambuza obulamu tono azinjogererako ku bantu obagambe abakazi z'okuva omukazi lwe yafiirwa nnyina ng'ali mu bwenzi nga yasiibudde waka nti agenze kulwaza nnyina nze natya abakazi ku ssente omukazi yafiirwa bbaawe mamini yagama maama we mulwadde n'agenda kulwaza maama we kumbe agenda mu bwenzi maama namulwadde ebyaddala amasimu agajjeeko amanyi ajja ku bulijjo era mulwadde tafa n'agenda aba akomawo olwokuba muwadde kasente n'agula bulijjo maama byaweereza eno koko matooke kumbe bamuziikadde oli kumbe bamuziikadde noono yaziise awo weddogo wempitirawo okira nti nze gwe baaloga sitepu mazange gwe yakolimira mba mpitawo yampugudde ne bino byendeese simanyi gye bivu maami tugendeko wa pasitaani tugende wa jjajja kati awo mba ntaasa maka
mba ntaasa amaka nsooka ennaku ya mamange nenjizza ebbali obogenze wani ono akola nga programu eyo taasa amaka ago gundi nano linnya ligenze oyo namubiru taasa amaka ago leka mbyerabidde kati osooka n'ova kukaabira maamawo n'osooka otaasa kino ekyokuba oli akoze eki yagenze takyadda otaasa kyolina osooka anayawo komedi abeerawo okimanyi n'omuzimu gwa maama gunninnya nze omuzimu gwa taata kasuka nkuzeeko emabega okimanyi tugenda tuli mu P7 sente za mooko nziridde ze bampadde senga wange omuze gwava dda ogw'okwagala sente nakula n'eddogo bannange nkunnyonnyola ekinze nakula sitema zange kuva we nagwa ku nsi ya ndoga kati senga mukazi wattu ampa sente za mooko tugenda tuzirya bakakitammwe balabye ennaku bakakitammwe balina ennaku baloga kati bayita senga nawe okakasa nti bakakitammwe b'abantu baloga nange nina bampita mukakitamu ezolowooza kiri kunze nzayita naye nange nina munange nziridde tutuuka batuwa akapapula tuyita abazadde senga ye yali muzadde wange eyampeerera nsooka ŋŋaana okukawaayo tutuuka ku ssomero bangamba ajala bw'aba senga awo tazze ddayo nga kinkakatako kukola ki okumuyita nga munaye mpita senga tutuuka mu woofiisi bagamba kati abaana bagenda kukola mooko tonnasasula yali mukyala bambi olw'embeera nga bamuyita na jjajja munaye mwalawo ddayo naye oli omukazi yali muzibu nga mukambwe takuba naye ng'ayogerera waggulu ngani ajalasa kuwa sente awoganya abaana batandise owulira maama omuzimu gwa taata we gwajjira bweswi paka ku seminti negunkwata mumuleke tajja bikola bino ebibuuzo omwana ebirwa byerabirwa naye nze nakola katemma mu woofiisi malayo ndeka nze nanebyenjukira ne tutuuka ewaka ne baŋŋamba ajala genda mu maaso omuzimu tegunakuvaako omuzimu gunkutte temmanya banyamwanange mwanange omugalanda taata yayogera waliwo abuuza gwani amutawanyi gwani aliko bambuuzaani nze temumumbuuza nze muliko ani olwa ayogedde nze mutoowo agamba senga wange tannamubuulira linnya nze mutoowo muto wange ani nze Dirisa obonyabonyo mwanange muleke tasoma sente zaagwa senga agira afukamira ndaba olwo nno n'eminyira giyiise omuzimu tegusangula minyira nkati Dirisa omwana biki nze okumuweerera olaba nkoze kibi nnyo naye biki bikirerere kati mu ofiisi mwalimu omu omugezi baguba muzimu katuleete kamulali baguyiire guno omuzimu gwawo gutaagala mwana waagwo kola ki kusoma ekyo kyolabye okukola mwagala kunjira kamulali wasuka kaŋŋende tegugenda ngolaba nkoze komedi naye mukama nsaasire mbenzadde baleme kubaamu naye muzimu nga gugenda senga ng'anoonyeza mooka endala ye yazituusa ku ssomero omuzimu guleme zibuza paka waayingidde ettaka nga tamanyangako nti tegwali muki muzimu yayingira ettaka wabula bano bba abalala baganda bange baamanya nti tegwali muzimu kati essaawa zino akitegedde wonna senga yamala n'akimanya ng'afudde ng'olwo tunyumyamu ng'abaana nze omuzimu gwakolanga ne ripooti ogwa taata ondeeta nabaddewo abiri senga ayombe mu woofiisi nze nali mu kujjukujju
mba nabbyeyo dda lipooti omuzimu ne gujjuzaawo yafunye 9-8 senga nga okulayirira okufiira nti teyalabako kifo kyange kituufu nabanga waakuna ate munaye n'abaana ewaka ne banneegomba nga nabo basoma obubi nze gwe babbira lipooti mbawandiikira nambaga omuzimu gwa taata gulina obwongo gunjagaliza nze gwakula tebunvawa naye ate bwe nkuze gwadduka anti omubika nnyo omubika nnyo kyeguba gwadduka nawabeera nze muziruka naye kayanneegaana naye singa okimanyi omuntu adda ku nsi yandibadde ankuba emiga egibula okunzita oba si kyo yandibadde abuuza maama wange ddala ono omwana nze muzaala ayogera gye wamuzaala omusajja yali omukakamu bamuwaana naye buba bukibwongo obulalu naye eddogo oli omukazi gwe yayagala oyo gw'ataazaalamu oyo ye yankolimira nandogotuusa ku ekyo gwe weka naawe ngambuuza gwe weka lirabika olisisanga ye lyamutya omukwata buli kye yaloganga ng'atuweereza kiddukira mu nze bwe kwagala ennyo ssente kwe kuwayiriza oli kitaawo muzimu ate sente zamoko nali ngenda zijjawa nga muzimu gwe gulina okuntaasa bw'otimanyi gwantaasa naye oli abaleeta kamulali yagenda okudda nga gwagenze dda nga nemnyiraku singa teyakyogera singa yatema butemi n'aleeta kaali kaweddemu naye nze nabakozesa omanyi wafise ennamba ogikankanya omwana mumufeeko ngudde eri buyunifoomu jjukira bwa busikaati keewanise sikafanako teguswala kuba olina kikutaasa nali ngenda kujjawo bazaalina mmeko bakasanvu mwalingamu abasomesa abakazi bokka n'abasajja nga byonna gwenze nakolanga komedi ndoza abasajja olwo nga basooka babafulumya mangu wako akasikaati kali eri abaana ne basooka babafulumya abaana ne bakuŋŋaana bonna ku woofiisi omuzimu gukutte ajala omuzimu gumukutte ani omuzimu gwa taata we mukambwe naye nga senga naye mwanyinaze omuzimu kyogutaagala mwana waasome nze nfuddeyo sente yakinaku yaggwa dda simanyi naze gyalaga mu bukulu mbyejjusa nti mukazi oto yali mu mbeera mbi naye ne mulimba kati sooka owejjuse nakino ekyokubika okumubikaabika ekyokumubika ebambeera kuba sigala kivaako waliyo abatalaba era tonakivaako waliyo abatalina ssimu waliyo abatalina ssimu nobabikira otyo kati ngenda kukyusa embika empya leero bwenjogera sikola bajje mu comment section ayagala mubuulire embika empya egenda kukyuka kebaganye okuziikirako taata omuto kati embika egenda kukyuka kati nkuweererezaako n'omulambo gwako kiru oyo yafuvaako kati gwe zinnyime ng'olaba omulambo ku ssimu yo ye yafudde era kati ndi mu kunoonya buli awaffe omuntu nze nkubayo ebifaananyi sente tonaziwawulira nti omuntu yabbye tomuyita mubi ogamba okubba ki naye ndi wano era tonabonerera ku kino ekyayiseewo bannyimye yadde 10 ate nenyiiga bunyizi kati ngenda basituliranga mulambo bwe tuli okyawakana ako bakategedde tebajja ensitula yaagwo yanjawulo gwereka naawe lwakiri ku kyalo oyo anaaba afudde nze nja okutuulira ddala omulambo twenazo jjo onsangewo amaziga sigeewola onsange ku mulambo gwe simanyiiko yadde amayitire nga nkaaba kale ero nnyime mama oba mukodo nabaki
Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2.5 okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 wali birala bya kisiru byo byebyo byolimu kwegamba omuntu ayogera ebyamagezi omufudde wa kisiru kati omu bya kisiru ki ebya kigezi kye birimu okubeera ng'oliko eddogo lya n'obeka omuntu nga yafa myaka nga 2-3 nkunnyonnyodde kitawo ng'afudde emyaka nga tatange anti bwe nagamba emyaka ogenda gimanya egyange naye kyolina omumanya yafa dda yandeka ndi weegyo weebiri yakuleka nga oli weebiri 7 tuzze kubala myaka tuzze kunyumiza abantu bigenda mu maaso byonna emyaka tegibaddeemu kubanga njagala kutegeera awo ndabe balansinge n'emyaka ate tanakamubika emirundi 10 abulayo 5 nkugambye namutayimuzinga 15 abulayo 5 okufiira ddala oza n'abasikuze nga nkirekedde abaana naye nze sigana abaana bange bwe nvangawo bankolemu wabula kyengenda omakinga sure nze kijja okunziza mbasabule tebankolamu ez'ekiyaaye nze mbaweeredde engoye nziguze ebisinga mbibawadde naye nze ekimbisizza ennyo saabifuna taata teyampeerera taata tangulidde engoye za kikulu yakoma ku bwakiwere kitega taata tanzijanjabye naye ojja kufuna obudde omugambe tajjanga nga tuli mu kukola asobola kujja nga wenakyokoze nze bwewabaawo ze tatanga mpolereza yali agenda kujja neno omuzaika gatoya mpisizaamu eggaali nane nowulira ajja mula taata bireke kaŋŋume kankatuulemu yali agenda amwana nga akyomisaamu eggaali gwe muzaika gato kyeyankola ndifa nkyerabidde awo yali alina okujja naye namugakakkana kaŋŋume kankatuulemu leero taata tonnwanirira ngabeerayo bwe singa bakuyita ku ssomero ng'omwana oyo nga ali mu kuwaza muzimu gwa jjajjawe gumulinnyi owange n'otuuka n'obuuza omwana katugeze oba naye yalidde za bibuzo balina nsonga oba n'ensobi yonna wabula mu kumunenya omuzimu gumukutte bila naye guba gwa ddala ogwongugaana jjukira ekiguŋŋaanya nti ne nnyina bwe yakola ki lwakuba sobola mugamba ti byokola nange nze nakola ki nze wabula mugamba jjajja bw'omaliriza okwogera genda mmale obbonereza ono jjajja muwe obudde naye etiikuula wabula bw'amaliriza abakakati si be bali bemmwe omwana yeevulunga n'awanika omugulu n'akuba oteke kuno jjajja nansamba oyo jjajja twabika batulaba mu ofiisi jjajja nankuba omugere twabika kati olwo mba sikuba mwana era mugambirawo mwana wange kitaawo taata wange gwe nkuba era mugambirawo taata kati gwe nsabula ava atya kunza omwana wadde kwoli omuzukulu ondidde munnyo mugawabula taata beerayo gye wagenda saakukaka taata tuba tetwawudde taata tuba twawudde kadde mukundyamu tomaawo tomanyiira nga taata onkuba otya nga taata oyo omwana aba nsuseeko manya nazaala kitange aba kasusse
naye gwe mwe mulina ennaku abafiirwa abazadde bamwe nga tebakomawo. Naye kati nga nze yafiirwa kitange naye ng'adda n'annwanira mwagala nnyo. Nze nakolako mu sports betting mu bya Zaala. Kati twakozesanga bino bimashini ng'osula nakyo ewaka. Bino ebimyufu. Weebale nnyo. Kati abavubuka ne bajja ekiro. Nali mu taxi nali njagala kufuluma munganga ono byasitudde. Ngamba birabika bomu. Daayira. Twakitulanga mu buveera bwa green bwe bite. Kati abavubuka bajja ne bakuma akaduuka omuliro we nali nkitereka nga kiswa kikyajinge. Kumbe ssente nali ngenze nazo. Kati ngenda okujja ku makya nga kiyidde. Kati mba ndi awo nsiraanye nina ogenda ku kampuni mba nnyonnyole. Jjukira bakugamba ekifuna obuzibu okisasula. Kati omuzimu gwa taata ne guŋŋamba suulayo akeebiri okwokyeko. Ne nsuulamu akeebiri nga bwe kyayidde nako ne nkwokya ne kasiriirirayo kitegeera kyabikulanga bwe kiti. Ne nkwata ekigundi paka waggulu ku moolo ne nkituusa. Kati nga we nkituusa buli amaaso galengera akaki akayidde. Kitegeera zaayidde. Kati ne ntuula ne baŋŋamba agenda kisasula biki. Gonza nakyokyeza. Anti baatugamba nga buvunaanyizibwa bwaffe bw'oba okijje kuba wasasulanga ssente. Wakiringiire muli. Wasasulanga ssente okikuwa. Ngezo balina ozitema ate osasule n'endala. Kati awe nayagalira nnyo taata. Kati ntuula wali eri bandese nzekka nninda omuyindi n'oluzungu mbutuufu lwe ngenda okwogera nalwo njiya buyiiya. Simanyi na bye ngenda kwogera mba ndi awo nga bampise nga bantwalayo ew'omuyindi. Naye olowooza nze nayogera. Omutwe ne gunnuma nnyo ne ngweri. Naye nga nsonga awali ekyebiri. Nga temuli mu kigambo kikola ki? Kifuluma. Kati eyali gundi waffe, manager waffe, supervisor. Nga abagalaka oba aliko ebyewaabwe. Ebyewaabwe bimuli ku mutwe. Nsooke muweemu obudde. Omuntu ayogera obulungi ajala saayogera yadde ekigambo. Kati omuyindi n'antunuulira nnyo. N'antunuulira kati n'enkola bwe nti bo bagamba obalaga obwerere n'otabalaga ki bbeere. Kati bwe n'agamba oyo supervisor ne bambikka ne banziza mu kasenge. Kati ne wayitawo eddakiika 40 ne bampita omuzimu ne gugenda. Supervisor n'ambuuza Madamu Asina ajala ki? Ssente z'abandi zaayidde n'ekyuma zonna naye nga neezibisa 85,000 baba kunnyambula. Nazeezibisa. Era omuyindi n'akola ekipapula. Maliriza kanzije. Maliriza. Kyusa kamera. Tukola nze naawe. Kyusa. Nze siriiwo. Kyusa kamera. Wabula gwali ku kamera weeberera. Tukola abantu babiri. Tukola babiri. Kati ngenda nnyumizaani ebizibu byange byenzizemu. Mpulira. Omuyindi n'awandiika ekipapula. Mu kuwandiika ekipapula ngenda okumaliriza nga bampadde ekyuma kipya ne ku katabo basanguddeko ssente tebammanja. Okimanyi nti omuntu eyafiirwako omuzadde akwagala nga nze tobonaabona. Namalira ku Nakumaati. Nensooka ndya ebiseera nga sirina na pulaani. Ekyo ekibi kyokka omuzimu gwa taata wange kye gunkoledde we gumperedde ssente nnyingi nga sirina pulaani. Kati ate saa zino nina pulaani abantu banvuddemu. Ebyo ekisiru lwaki tobikomya? Lwaki tobivaako n'omanya nti omuntu gw'oli naye ate yategeera nnyo? Komya ebyekisiru. Naye kati onasobola n'okubikira n'owakana. Nze bambitogeza. Togeza. Ali ku kamera ngenda kubikira wano kitange ng'afudde owakane. Kati ono aliwo. Atuse okufanga mulamu. Mami tuwe simu ye. Atuse eyaki. Oyo naye akola vaagala ati. Tuwe simu ye kubanga bw'omubikira. Soka mukubira. Ati wafudde. Sebo. Ekimuyamba kyokka nga mukazi yagikutte. Nyabo. Nonya njagala simu eno bambi afudde sore yawo. Anaye nawe oyinza oba traininga
ane kati awo tumanye kituufu. Ate bo banzikiririzaamu bampita kyana gwe tebasobola kunzikiririza. Okubikkako kati olina okufuna omuntu akubikira. Bw'osooka okubira n'omugamba nyamba obike. Koona wano. Siruwalira mulika. Mpadde ddi. Obadde noonya nkoze ntya. Naayitanga naawe. Bizinesi efuse yabameka. Asha. Oli okuwaako 10%. Alina obbika aba mulala. Nze temukyanneesiga. Sha. Ekyo kyangu nnyo. Kyangu. Wabula oyiiyo. Kimanyi onkoledde omwaka guno. Era neebuuza. Abantu kati mbategeeze nti abaagaanye okunziikira ku kitange ono bannyimye yadde 10 n'omwami w'ewaka. Kati ngenda kugenda ewaffe mu kyalo noonyeyo ekiwala oba kirenzi bibaayo eyo ebibeera ku bbulooka tebirina magezi kye ngenda okukwatagana nakyo. Ebitalina magezi? Bibaayo nga kyo bw'okiwa omutwalo kisanyuka nnyo. Kwegamba era awo wonna ng'onoonya wakubikira. Nagambye ebulayo 10 meka? 20. Taata alimu emirundi emeka? 5. Oba kati njogedde kyaki ekyo? Nze ako kamaze. Agaye bonna bagenda balaba ako kagundi ka program ako tokasalamu akawo ngambidde. Awo wennyini w'oba otema awo. Akuwama tokasalamu tukwatagane nja kuwako 10%. Omufana asasulirawo. Ate naabise asooka kuba bubi. Kali magoba go gwomanyi. Omufu asooka kuba bubi n'amala n'afa. Nze owanga aba bubi abako oxygen gwe kigumire mukansooka abantu baveewo kiri eri. Kati ngenda naye MC Magombe gwe twandikoze naye ne tubika 2 ate abisobola. Nakubikira. Owaaye nti gundi wangi mugamba kati ntudde wano kumpi ne Tronas ka message bika teeka mu loudspeaker ani ono sinika ebinyonze kkojjaawo nkugamba kitaawo afudde oli awo ogambye nga nsansabaga Tronas kaba kakoze ki tekakuyingidde kyetaaga kugamba nti mpama sekanze namu nawe weeka tukaddemu weekange tukaddemu olina okwekanga ne Tronas wano bika nandi awo neevuga ani ono erino mu loudspeaker ani ono nze eri mu loudspeaker bagiteekako ssimu nti olwo akubye ntadde mu loudspeaker nze kkojjaawo oli awo taatawo ku oxygen afudde ogambye naye weekange sekanze namu kubanga ndabira dda bulimba bwereere tegezera tonjagala awo tewali ssente zirabika ziganye kati ngenda yiiyaki sooka osasule akantu kange nkamalayo kubanga ate sinakamalayo olinayo pulaani nate sinakamalayo sijja sasulira mu kamera munnaye bategere nzifunye bagambe ono asasula awali ddiiru nsasula ngenda kusasula ondiiremu naye nga Tronas kati abantu bali awo baafa dda nange bwe naaba ndi awo nga nfudde bandyemu kakati oli MC Magombe alina okukubira nze oyo ajjana nkikubira essimu yakyo tekigikwata oba eri mu nsawo nanti kati olaba gwe agenda kukubira waliwo abali eri nga ye mukuula bukuuzi tamumanyi ekitegedde ati kati mu tawuni omuwaayo essimu y'omuntu n'abikira abo n'abagawaayo ajjala mu mugambe alabika ssaawa zino kati mumuyiyeyiye we mumugamba kubanga kino oli omuzadde aba omulowooza akola ki ali mu butogo bwe mumuyiyeyiye waava ku sigiri eyo jjajjaawo oyo yali amwagala nnyo yagwa abadde asigazza ye kanze afa gwe mba nsigazza mba sirina bangi ne taata essaawa eyo yaba aliwo yekka afa gwe abadde asigazza yekka ye yamuweerera ye yakola ki yamubeereddewo essaawa eyo
yaba asigaddewo. Okay. Emba kasenge kati tovola akasenga kakola amagundi amabugo. Sigamba nti nno jjajjange nti bambi nfiiriddwa. Byabaddewo ye buli kimu kye kuva mu buto oyo gwe baamulekera. Kati essaawa zino bw'aba amugenzeko simanyi na kyazzaako. Kumbe tanderanga nako. Bali abo bajjajja basiteepu. Takuleranga nako n'essaawa eyo mbu yakuleze. Ata wahaja eyafedda omuyitidde mu kamera bakubise ebise emirundi mingi naye Lumoyo ndowooza kati atuuse okujja ng'oli waka nga baganye kuwa ssente ng'obise era kati ekijju wabula ndi wano mu ddiiro omwana mummye ssente kubamu akafaananyi ng'oli awo mukyala eno tetufiiriddwa. Naawe kati oyo oba ogenda mubikawo gwe wakumeka nze yakafa kati nze yakafa naye gwe onoobeera buli kaseera olowooza babika naawe ojja eno tulabe ozitoola mangu ogende kwata ogende naye nga bannange naye n'ogezaako n'obibika ebyo nenda kati nze kayinza obba akatale kange mwakasse wakasse gwe ani yakasse gwe wanzitidde bizinensi naye abalala yenna ng'ofunyemu mu idea yange baako kompa idea ki gy'owa bantu kuva mu bwavu idea ddala kuva mu kubamu akafaananyi omwana wa munno kale mwana wa mwannyoko oli mu kumubuulirira olwo omaliriza omubuuliridde byonna biwedde katomuwa amagezi amalala gakola ssente idea eneenoonya ssente bulandi naye baamubuulira okubeera mu bufumbo akyaliyo ndeka naawe kati awo n'omaliriza omugamba eno idea ogireka amabega singa otuuka amaka ago g'ogenzeemu gali bulungi gatebenkedde mwana wange olabye ekitabo kino nti ye ogalabe amannya okuva eno paka eno nti gali 2 bonna baafa tekuli mulamu n'ogu nange kennyini ssengaawo abamu sikola ki sibamanyi gwe nsinga okumanya yono kitange kigamba mu bituufu baafa naye mu bitali bituufu tebanaba kufa kati nkusaba ofune naawe ekitabo ekikyogakoppolole kati gwe nze ŋŋenda kukubikiranga omu ku omu gwe nkubikira gw'otiikinga jjajjaawo kisitu yafudde ng'oyo otiikinga ng'okaaba ng'omukaatuwa n'abokama ng'ojjeewange ng'obeerayo wiiki ng'oddayo tomukuba tiketi ani alina nti balina omuweereza ezimuzzaayo anti zino zonna zebamuwadde ate ziba zaani nze nnina omugabirako abaana mulinda bafunamu nga babanjudde we batabanjula ndi wano nkaddiye waffe tewannajja mukolo bali nfunamu ddi awo ekitange we yasiruwaliro mukubye kumutta buleka muzimu gwa taata gwe gubaddeko baddogo lya Step Maazi yali alina kuŋŋamba ebyo bye nandikoze nanfuna naye nze mbyekoledde bannange sente weetuusizza abantu ndowooza mugirabye nze sikaakubanjagala nnyo bwe toyagala ssente nzaagala olayika oyina wamaze mbuulirira abatalina oli eyo okaaba obonaabona onoonya kyakola onoonya kapito abantu babasendedde bizinensi zaabwe emidaala banoonya we batandika tebalina yadde 10 looni zibabanja buli mwezi baako gw'obika naye oputioni za ssente olina nnyingi waliwo ey'omuzimu naye gusobola okulinnyira awo abamu tebamanyi olina kitaawo ne nnyoko bali mu ttaka emizimu gikulinnye ku mitwe okola otya olabe ng'ofuna baako kye weekwasa kati abakazi twagala nnyo okutuloga omuzimu gwo gujje gutuule guŋŋambe gw'otudde awo mu maka naye baakuteeredde ekijinji awo nga lwaki sikuwa tonaze otudde ku dduuka li nzize nze taatawo awo otudde awo wennyini waliwo ejjembe
nze mbeera n'akacupa k'amazzi. Wekikulu naawe gwembulira naye buli kimu weefuula akimanye nye gwonna bbika ki? Mbeera n'akacupa k'amazzi sitawaana naawe nkola bwetyo. Oyo ky'omuzimu. Wamma tukole kubabikkiririzaamu gye bali ababikkiriza bana batabikkirizamu mubaveeko. Nolwana mu bizinensi mubaamu loosi. Kati gw'oli loosi mu bizinensi yaffe kitegedde. Newe wali amagoba we gatambulira loosi ng'ezo ogimanya bw'ogendawo n'omukolera komedi n'atakuwa kite. Genda ew'omulala. Kyoganze sibika ne sifuna. Unzika. Nzike naki? Kyonna. Munnange ate munnange. Abanjagala ekyo nange mbaagala. Famire yange njagala yadde ye. Yakukoowa dda. Yankoowa naye njagala ntumira ku jjajjange wanayo ye tannafa ebyaddala. Jjajjange azaala mama nga ali awo bw'ayise mwagala nnyo. Yakwagala. Nga bw'olaba nfaanana bw'afaanana naye embeera ye yeegamba embeera z'ewaffe zirabika. Era namutta nnyo. Okumufaanana. Wanzita embeera zange oli mukakamu nganze naye ebikuvaamu. Ate atakuliraanye tamanya bikuvaamu. Wabeewo amutwalirako ka vidiyo alabe ebintu nga bino amanye. Ate munaye omuntu bw'oyagala omuntu osiruwala. Jjajjange olundaba. Yo bannange Aisha yanzaalira. Gamba tanamba kubaako. Wabeewo amulaga ka vidiyo nga yalaga ka vidiyo Kasuku byakola n'alaga jjajjawe nga tanafa. Kali eri nedda kati waliwo omuzukulu Fadi namba 3. Akamutwalira amulaga. Namugamba. Tageza. Bw'aba ayagala twawukana ebitali mu magezi tabiraga. Neiba mutwalire kalabe. Bamwagaza. Jjajja Kasuku nga tanafa. Oli yakamutwalira n'ateekamu ne mu TV wali akalabe bulungi konna. Aleme kalabira ku simu. Alabe ku simu bulungi. Ku TV kuli ku screen. Nedda. Bali babanzisa oyo gwe nasigaza. Kati yani mutwalidde kana ak'okubika n'ak'omuzimu. Ak'okubika Fadi namukubira ngolanga nkimanyi toyagaliza ojja bisala. Namuga interview gy'ogenda olaba yonna ng'erimu ajala tobaako gy'olaga jjajja. Toyagala views? Eyo yeba y'amaaso. Yeba y'amaaso nakolima. Ajala oyagala kunzita. Okimanyi akera kuba. Nedda. Ajala nze olimbika emeka. Wabula. Wobikidde bw'otyo kitaawo. Nedda bambi nedda. Kansigazeeko oyo akyantwala ng'omwana. Tubagala nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Mwebale kutulaba n'okubanga mulayikinga musharinga ate mukomentinga. Kyakabi kya tabu yoyo gwembeera naye sina kyakola. Amawulire ag'amagezi nakyo kibagambe. Netwonazo kimanyi waliwo abantu abapiikinga mu byennonze. Omugezi asigale nga mugezi n'omusiru asigale nga muki. Wabula baŋŋambire buli akalimu agenda okukakolamu ka percentage. Ne bwampaako 2%. Kuba nze njiyiza. Mwabalina ebijja bye wamwe nga muli awo mukoma bisabira busabuzi mwe mumanyi. Baba bifuna mutuleke. Singa bepangisa ne kubijja singa mpangisaako n'ebyo wamwe n'entandika biko. Byebyo bye mulabye bigambo bye wadde abeera agamba nti nze mala kubimuwa wana. Ebeera script gye tuba tutambuliddeko mala giyisa. Siruwalira muli. Sigwogimpa buli lwamanda mpasukupi gye tunaatambulirako kati yeefulumya olwaleero bannange nagikutte mu mutwe neebaza. Okubanga njikutte n'enjiweereza. Ne muzimu gwa kitaawo. Bo abiŋŋamba tumwogereko. Tata ngono ye yaŋŋamba ate tata nga bakusaidia. Tondeetera bizibu. Bivaako. Twona zikikoze. Bannaye mubeere bulungi mweraba.